obuchayi bwe bamuyinako bw'amaanyi nze nali mu t-shirt eriko Kyagulanyi ekiroma nakatuuka nafunirawo sirapu kuba basooka kukuba kifaananyi bakiweereze bakama baabwe nga ntonya omusaayi oba banamazima bakibalabe nga ntonya omusaayi mu liiso nga liguva mu liiso nakubwa sirapu lwa saati awo buli omu akola kyayagala batolaba muntu wali awo nalaba banjijjako nawankuba ekifaananyi nenzira mu edigiya bakyambala biina n'ennamba naye saati busaati ng'enyiiza omusirikale ow'eggwanga munaatuuka gijemu kyusa ekifaananyi kiteeka ebbali empale nyambaza biwa y'amagye bannange tetulina musango mutulanga gwa bwereere zero okusaba kwange kugenda kugenda eri gavumenti okulongajja opposition okuvuganya kuveewo. Olunaku olwaleero Akireewo Kivumbi anyumiza emboozi y'ekkomera n'engeri gye baamukwatamu n'ebyo bye yayitamu ng'ali mu kkomera. Bw'owulira ebintu bino oyinza n'okulowooza oba biri mu Uganda. Neffe abamaze akaseera nga tugoberera ebyobufuzi, of course tukkiriza nti lino ly'eggwanga lyaffe. Abalifuga batulaga nti likyali ku mulamwa. Ne bw'oba ng'otudde ng'oli munnayuganda alina amagezi ng'otegeera bulungi lino eggwanga ddala litambula bulungi. Kiki ekikola ekituufu? Njagala tuwulirize akatambi kano. Ntera okujja ano ne mbagamba nti mu Uganda abantu basasulwa naye ng'ekibasasuddwa oba babasasula kufuuka basiru. N'owulira omuntu omugezi nga n'ebigenda mu maaso mu nsi abimanyi naye ng'asazewo abitemereko ettaka, awaane regime eri mu kutugumbula, okutta, okusaanyaawo n'okutta generation zonna ne future ya Uganda nga bagisaddaase, nga beerimbise mu kubeera nga mbu simanya basevinga future. Njagala owuliriza akatambi kano. Eggwanga lyafa. Lino eggwanga babeera muntu ali mu intensive care. Lino eggwanga lyafa beyond. Amanya Mushego mumanyi. Yaŋŋamba kigenda tutwala generations 5 okuzzawo Uganda bwe yali mu 86. Every sector. Kabaka mwanga. Lino eggwanga lyafa. Frank. Lino eggwanga bwe lifa. Emmotoka ezitwala ssente ziba ne right of way ambulance nga teziyina. Eggwanga bwe lifa omuntu akuba omuntu eddagala effu ng'akimanyi. Fe abalunzi tuli mu buzibu. Eddagala ettuufu tulijjawa. Lino eggwanga fe abalimanyi lyafa. Ofiire enkwa n'enseka. Ofiire ekyenye ne kikubira jambo. Bwe kifuide ddungu. Faculty of Engineering, sibo biki ebyo. N'oseka. Wone waffe osanga omwana yasoma veterinary medicine. Nga tasobola kuyonsa kayana nga mama wako afudde. Nenga dokita. Kati e Uganda ani aliyo? Teri. Tuke mulago. Teri. Chuma cha kansa kyafudde. Ensi yonna ekaaba kyuma. Kiri ekyuma. BBC yagambye nti ekyuma ekyafudde bakituwa 1995. It was a donation. Kiri ekyuma kiringako batemere mamba. Okinwako. Ekigambo mulago kyokka ofa. Mulago boyingira ku gate. Nengi ekisinga okunnewunyisa badokita baffe. Mutwaleko emulago. Mbeera embi yonna eriwo badokita bakola ekisoboka. The unsung heroes of this country be ba health workers. Dokita asomera emyaka mu 6 mumusasula emitwalo 9. Nabano ba senior 4 leavers aba parliament milioni 25. Balina S6 equivalent. Ate bagambye bagala kwejjako misolo. Hopeless. Mulago mwaka guno government ya Uganda yajiwadde bilioni 5.3. National Referral Hospital. State House ne bajiwa bilioni 3.5 amakagoba president. Excluding President's Office. President's Office ne bajiwa 86 billion. Wera bidazo zebakayongera omanyi wiche wedde bayongede trillion indala namba. Mulago yokka ekintu kye bakozeeyo Heart Institute lwaki bana abanyunyusi balwala nnyo emitima.
obutima bagumukuba agende mu hatisi nga batereze ennyonyi mutwala mbulya mugamba KCCA koze eki buno bumuli omukaaga basimbye mu kibuga mazima papa lwazze Uganda amasanyaze bagayisiza okuwaya waggulu bagenda okwanika engoye enkulaakulana y'eggwanga tebabirabira ku malls abantu bazirabira ku social services malwaliro masomero makubo ensi okulaakulana kw'eggwanga tebakulabira ku malls amakubo omusajja akoze amakubo galiwa zino highway ze mugamba highway kijowandula amaluso ne gakrossing ekkubo what are you talking about mubakoze amakubo galiwa okolote owandula amaluso ne gakrossing ekkubo nze nakatambula ensana mu musanvu kyenjogerako nkimanyi mbalaba muga musajja akoze amakubo bavireja be boogera ebyo nefa bali exposed ate amakubo gonna at what cost Rwanda wali ensozi bweziti buli kilomita bagikola $1 asatu Uganda okuba ebiraka akakadde kamu emitwalo 10 buli kuba erikolebwa Uganda emitwalo gya $8 giba gibiddwa abantu bebas ate buli wogwa mu kinnya waliwo omwana w'omunene ali Harvard ali Oxford ali yala asoma asabira ekinnya kidde afune fees kati manyi kijja bana abasajja bwe buli bamanya abbe ettaka mu Kampala nabba ssente z'omuwi omusolo n'azimamu ekizimbe n'amala okuzimamu ekizimbe ate nakipangisa gavumenti ne mwa rent otegere n'aweera omwana we Harvard omwana oluva mu Harvard n'afuna omulimu mu KCCA mu UNRA Civil Aviation URA naye mwe tebukiraba ije baita steady progress for few bannayuganda batunuddewa bannayuganda bebe bafu obono ye mugeze nnyo ku bannayuganda bafuluuta tewali government yali evuddeko lwa Saara mazima mu kinaana yagenda mu nsekero baka tewaliyo obenda mirembe singa Saara zaali zikola singa Israeli teriiwo empologoma bwejja okulya ofukamira bufukabizi n'osabikira Maria nziramu tuyina empologoma yagala tulya sola kufukamira tujegayirira empologoma yani we have to confront this lion yeri ojitegedde before nga twannaba kutunuulira bubi bwa Frank Gashumba nkimanyi mubi naye njagala tutunuulire ku bigambo ebyo byennyini byayogedde ekikyamu kyeki newankubadde Frank Gashumba siye muntu gw'oyimirirako kubanga leero asobola okwogera ekigambo enkya najja n'akiwakanya naye bano Nambozi yagamba nti waliwo bye bayita ba useful idiot oba idiots now tusobola obbateeka mu kategole eyo naye omuntu akutte eggwanga n'alijingawaza n'atufuula ababuyabuya ne tutandika okubeera nga tubundabunda ne tutandika okubeera nga ffeffe nnyini twesaba tutuuka ekiseera ne tusaba tugende mu buddu tukole obuddu naye nga tubusasulira ne ssente omuntu oyo ye yayogera ebigambo bino bye njagala tuwulirize. What is your view on that? Should the age limit also be there anyway? Well, that one, I think that one we had ignored. We had not discussed it. It can be discussed, but since we had not, but I think after 75, the vigor, I think there's some scientific idea there that maybe the vigor is not as much after 75 years. So that one I wouldn't quarrel with some. I know there are some leaders who have been leading even beyond 75. But I think if you want very active leaders, it should good to have the ones below 75. So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? Not at all. Certainly not. Akatambi kennasoso kuzanyira aka Frank Gashumba. Bobi Wine yakapostinga ku Twitter ye oba X ebbanga eriyise emabega ng'agamba nti waliwo enjovu waliwo empologoma eyagala okulya eggwanga lino ne bannayuganda ebamalewo. Akatambi kenkuddizaako ka mwami Museveni agamba nti scientifically omuntu bw'aweza emyaka 75
abatakyalina kyasobola kukola kiryawo. Era n'atutegeeza nti waliwo abakulembeze ba Africa abamu abafuze n'okuzuka emyaka 75 naye mu biseera ebyo ng'agamba nti ye alowooza bw'oba oyagala kubeera mukulembeze ali active, ng'oli active toyina kusukka myaka 75. We twogerera batugamba mbu alina 80 newankubadde tumanyi nti gino emyaka agisussa agamba nti alina 80. Now bw'oba atugamba nti nno omuntu w'emyaka 75 aba takyagatta bulungi bwongo, then omuntu asobola okuvayo n'abuuza ow'ekinana gw'ogatta oba omuntu waweze 75 aba tagatta kasita ogisukka n'ogenda ku 80 olwo n'otegeera nnyo. Ekyo nakyo tuyinza kyebuuza. W'osangira omugwagwa oba omudongo ng'ayimiridde era akukakasa nti tewali muntu asinga mwami Museveni, gw'owoza teri amusinga naye nga ye yeewaako obujulizi n'agamba nti nno omuntu bw'osukka emyaka 75 by'okola oba tokyabitegeera. Naye osanga minisita n'osanga simanyi RDC ng'agamba mwami Museveni tewali ayinza namugambako, ebintu abikola n'abimala. Naye njagala tuveeyo. Kyenjagala okusembayo nga njogera ku katambi kano, eggwanga lyetaaga okununulwa. N'eggwanga okununulwa lirina okuggibwako. Ani alina okuggibwako ky'ekizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda kye ki? Kambabuuzi bwe bakomyawo ekomo ku bisanja kuba ekizibu kya Uganda ffenna tukimanyi ne baganda baffe abo nga munalireeta mwali twakkiriziganya nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Posinga ebigambo bye byakyuse abaffe bwe kiba nga ekizibu kya Uganda ye Museveni, ekomo ku bisanja lyeri tujjako Museveni oba ekomo ku myaka. Kati lwaki tebaleese limiti si term limit? Kwene boleeta term limit Museveni ajja kujja agambye oke kale mutegeewo term limit kasoke mbakala kateke 5 bambuzayo 5 emirala. Kuba mu mateeka nga basomesa nti etteeka terikola nga lidda mabega, likola ki? Ligenda mu maaso. So kakati gwe bw'ojja n'ogamba Museveni tugenda muwana tofaayo kandeete term limit. Kitegeeza yewe ekisanja ekirala kimu yeyogereyo n'ekirala kimu okolerani. So njagala bategeeza nti bajja kuleeta obubadi bungi nnyo, obwangu okulaba n'obutali bwangu okulaba. Akangu ennyo okulaba mwakalabye. Akono eyaze n'agamba nti n'ekibiina ekirina okubeera nga kikiralonda leader of opposition baagala bakizeeyo mu parliamenti okulonda leader of opposition kibeere nga kuli presided over by Anita Amongo, nga Anita Amongo ekalabalaba w'okulonda okwo, ng'ojja kuleeta bakagabo bajemerwanga bakena ne bano bonna ne bannaffe bonna nga ne finito mwali babeere nga be balonda leader of opposition. Kitegeeza ki? Ekisooka mwaka Katambi ngatiddemu ebintu nga 3 okwanukula ekizibu kya Uganda kye ki? Kansubire nti okitegedde. Ekyokubiri, baani abalemesezaawo ekizibu kya Uganda? Be bantu nga finito, be bantu nga abo batwakagabo n'abalinga abo ba ani ono yali owa Amawulire Kazibwani erinnya Bashiri Kazibwe. Now bwe tuba nga tuvuddeyo eyo waliwo akantu kenjagala olabe. Anyway, nze kanyumidde, simanyi oba gwe kanaakunyiiza naye kunze kanyumidde. Nendowooza kirungi nnyo okubeera nga nkagabanako nammwe. Owekitiibwa tukwaniriza wano kubisanga wano TV. Omukulu owekitiibwa kikyozzaako ku bigenda maaso mu ggwanga.
ekisooka nalye ebitaano era ensonga z'ebitaano baali banzise juze Masaka ebintu biri siriyasi bwe bito ow'ekitiibwa naye okwewala embeera y'ekiboggwe ensonga zino tulina okuzikwata kisajja kikulu ekisooka tetwagala twetone maganzi mu mbeera yakiyita mu lujja naye olwenge ne fibitizi bani abalina enga ow'ekitiibwa lambulula bulungi ebyo byonna bituleetera okulowooza n'okufumiitiriza tetuganye ssente naziri ate era nkyazirira ddala era oyo yenna akemekeetero emmeeme ngalowooza nti agenda kunzira ku mulamwa yakaseera aba yeeringa ekisooka sente nazirya mu mbeera yonna ey'okwerumya n'okwerekereza n'okwewaayo ate munankola ki naye baana mmwe oba mwavaawa bw'obanga olaba essajja lyayambadde kalakita ya mpuuga okudayinga enviiri okemmentererwa emmeeme mu ngeri ey'ettyobooko n'ebigambo ebirala byayongerezaako. Anyway, njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata ngiveeko nate nkutunuulize ku nsonga endala ate nga nayo nkulu obwenkanidde awo. Nze mpa abantu bitiibwa naye sibatya. I respect people but I don't fear people. Nze ntya Katonda. Naye tulina okukkiriza nti ku nsi kuno president aba Katonda waffe. Ku nsi. Yes. I am telling you. Abanga maama wo. Ku nsi nti maama Katonda wa ku nsi. Ne president aba Katonda wa ku nsi. Nti bw'agamba nti Adamu ogenda kuttibwa. Manyi mke mwagala kukkiriza. Bw'agamba nti Ali bakugenda kusiba emyaka 10. aba president nenga si Katonda wa ku nsi. Aba Katonda wa ku nsi. Katuumule mu katono tukome. Aba president Katonda wa ku nsi. Mutonzi waffe yasala. Now, ngenda kwogera ku nsonga z'ono omuwala rape mu ngeri 3. Esooka, bwe baba bawa abantu emirimu ku TV, buli muntu bamuwa okusinziira ku busobozi n'ekyo kyawulira nti kyasobola okukola. Rape abadde ng'abeera ku program eza entertainment okumuleeta okudisikasinga ebintu eby'amagezi, okudisikasinga ebintu ebitambuza eggwanga. That was a total mess. Eyo yabadde ensobi nene nti owulira abamusinga ne ku myaka abahostinga political shows bamugamba nedda, naye akakanyadde n'ogunyindo ogunene ayisaamu eddoboozi n'amannya agaagerekana. Some fools abasiru oba abagwagwa abasinga obasanga ku ma-TV agayina ebigendererwa ebitagatta ku ggwanga wabula ebiri mu kukonya eggwanga nga beefuula abaweereza eggwanga. Rape gwe tumanyi mu sikando ez'abaami n'abakyala bikoze bitya, bamuleese ku pano adisikasinge politics. Ye mu mutwe gwe n'obwongo bwe n'entegeera ye entono kuba nnafu, ategeera oba yamanyi nti bw'obeera president oli wa ddembe okutta, ne yeerabira nti okubeera president obeera wansi w'amateeka. Okubeera president obeera wansi w'amateeka. Newankubadde oyitibwa fount of honor oba fount of honor, byonna ebintu by'okolera mu office bw'ogifuluma bijja kuvunaanyizibwako, ekitegeeza nti toli waggulu w'amateeka. Buli lunaku bye tunenya Mwami Museveni byakola mu bukyamu, kati eno emmese
In fact, ono Manyindonesia oba Munyindonesia ye ntegeera yegamba nti Museveni ye Katonda w'oku nsi. Ye bw'alowooza era bw'ategeera. N'otamunenya. Era ne weebuuza onenya abamuleese ku programu eyo. Yamanyira kuwoggana na kwasama mu by'abayimbi. Kati n'obuuza eyamuleese ku programu eyo ebiruubirirwa bye byabadde ki? Oba ntegeerekeka. So, Bannayuganda bavuddeyo ne bareactinga ku nsonga eno. Njirabye ng'esatulatinze nnyo. Akatambi katambudde nnyo ku social media ne njagala nkaleete. Njagala tumanye bannaaye, omanyi media ze Uganda tezitegeera ne zaagadde ffe tubeere ng'ate ffe abatategeera nti buli nkodomali bagiwa omukisa nti ebeere ku mpewo ediscussinge issues z'eggwanga. A full from entertainment omuleete adiscussinge kigasiya nti kikyamanyi okujjako okukeera ng'ayise amazzi agookya ku binyindo oba ku gunyindo kikyasobola okwogera. Njagala kubeera nga nkuwa muganda waffe Umaru Kiseka alina obubaka bwa RAP bwe yamwetikkidde. Kati mikwano gyo gikugumya. Enyindo omala gatambulirawo. Omanyi babu mikwano giwaga nga nawe okungujja n'ennyindo yo mu kibuga nga bw'owuuta okisigeni w'omu Kampala. Waliwo akaseera ebibuuzo bye twalibuuzizza Mukama Katonda naye biyinza otookesa omuliro. Naye nga weekakaba n'omubuuza Mukama eyo feesi gwe wagitonda oba wamala okugibumba n'ogyanika obwana ne bugizanyiramu. Baba tebagenda kutooca kaliraawo kubanga kifeesi biringanga bino ebisiibwamu. Katonda tasobola kukuwa nnyindo nnene, akuwa amaaso amanene, akuwa amatu amanene, akuwa effeesi ennene, ate akumma obwongo era tumunenye. Katugume n'obwo bwe yakuwa. Naye era obeeramu n'akeebuuza n'ogaase nga kale baatoolatoolako ku bino obwongo wali ne babugattawo ne bujjula. Kubanga weerabisizza nnyo kikaziggwe. Mama wa Gravity tubadde tumumanyi ffenna. Twawalabula mutabani we naye teyavaamu kigambo n'ekimu kye tuli. Tulina bamama be tumanyi nga mama wa Kamiliyo. Awo aba yavuddeyo dda. Naye mukazi wattu yali hambo nnyo. Akabanga konna ke tumulabidde mukazi wattu ali ati. Bwafa n'owandika rest in peace oba tokoze ensobi. Bino mutabani we yabitukola si maama we. Kitegedde? Kati akongo akatonotono ako koyina gezaako kakozesa bulungi kubanga wonna okajajamya nako nekakugwako wepa. Ate nga ndaba otandise obujajamya. Okay, njagala kubeera nga nvaayo eyo nkwolekezeeko ku programu ebadde olunaku olwajjo, yabaddeko olunaku lwajjo ku NTV eyitibwa ebigambo tebitta. Baleese David Lewis Rubongoya nga Secretary General w'ekibiina kya NUP. Abasajja nga babadde boogera ku basibe ba NUP. Omusajja omu n'agamba nti Bobi Wine alimba nnyo. Tosobola gamba ggwanga nti teririmu mirembe. Abaana babasiba naye nga gw'osiiba otambula. David Lewis Rubongoya mbutuufu
yakutte Ruga n'aswanyula ono mu ngeri ya kumusomesa na kumuzzaamu magezi. Manya abasajja abakulu ennaku zino mwasiriwaza bannange mwejingawaza naye tulaba akatambi kano. Kubiri ekyokugamba nti mubala abafa abali bweru kyotegeeza obulamu bweyagala kyotegeeza bino byonna yayogedde ku Magere. President waffe Magere yali teriiwo nga tanagenda mu bino. Kyotegeeza yayina obulamu obulungi nnyo okusinga kati bwalimu. Yayina obulamu bubi nti yali abonaabona nnyo kati kusinga bwali. Juzi government ye yamukuba ne kati bomulaba atambula wenyera. Kakati eyo life comfort jayogerako nga bwe tusaze okukola activities tear gas n'ebirala ebigenderako bamukuba projectile kugulu. Ye abaye kambuze ebyo byayogera bijjawa ffe kubanga ffe bwe tuba twagala ku meeting abana abantu batulemesa kati yagamba nti bana abaana aboogera kino ebyo babyogererawa ffe gye tutabeera okuwulira ebyo byagezaako kwogera. Atambuza narrative yemu lujimu gye badde tambuza kubanga bano abantu bwe babatukirira mu komera abo operatives benkugamba oluusi abagenda ekiro bibwe babeera babagamba n'abaana baffe abakyawambibwa bw'ogenda ne mbakolako interviews mu b'amawulire era ebiseera ebisinga mbadde mubalaba bajja ne bamuwamba ne bamutwala. Era kansala waffe gwe bayita Denisite gwe badde bakawamba naye essaawa ze yamalayo bamugamba ebigambo yennyini Kefa byayogera wano nti kaakati olaba mugenda kufiira bwereere bali bulungi president wammwe Kyagulanyi asiiba ku nnyonyi kati lwaki bakugambe nti abagenze kukola ki abagenda kukola mirimu gya struggle egitwala struggle mu maaso naye kati baba bakola ekyo ekintu ogezaako okunafuya participation okulaba nga abantu tebenyigira mu byabufuzi.